Terogamba abantu nti nze nina okwenenya ewaffe mukono bwe nali omulabirizi eyali omuwandiisi wange personal secretary nga wa Mamba, driver nga wa Mamba, akulira olukiiko nga wa Mamba. Si bwe Mamba yokka yeyavaamu abategeera temuntaputa obulala naye tutabagane the talent oba talanta ne mutuuka n'okubaamu omuzinyi sebazinyi amanyiddwa bwe mukuba mu ngalo bamulekayo mulekeeyo. Be bantu abakwana emikwano egya namaddala sebo ow'ekitiibwa ne bwoba oli temukwatagana naye mubeere wamu mu mukwano mutambule ensi egende era mu ngeri ey'omukwano ogwa namaddala n'obuntu bulamu. So nga ate mu nsi y'abalalu manye yaba naddala bano bannabyabufuzi oli mbu bw'ava mu mbeera eyo olyo mulabe kyekyo mbadde ekyewuunya. Era Uganda eno nze bwe njigidde wano nti ekiseera kituuse e Uganda tubeerewo n'okutabagana, reconciliation. Twerabire bye tuyiseemu lulimu tuli baawufu tusosolagana. A lot of discrimination and segregation kisaanye kikome. Uganda bw'eneegenda mu maaso Abaganda n'Abanyolo bakolagane, Abalamu n'Abakyoli n'Abaganda abaliva mu North ne mu South batabagane. Era mu kukola ekyo tuleme kwefaako ffekka. Bwe ndabye ebigambo bino wano documentary tesaanidde okubeerawo esaasaane ne mu nsi endala ne mu bitundu ebirala bagende bafune omugaso era bagabane ku mugaso omulungi oguli mu Gombe Education Service. Yesu bwe yali ng'anaatera okugenda oba osomye essuula ey'14 Gospel olunyiriri olwabiri omusanvu lugamba nti emirembe mbalekera, emirembe gye gigenda ebuziba okutegeerera ddala ekigambo ekyokutegeera Katonda n'okununulibwa. Kale n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kubeeko by'omu kummwe, tubeere ku masomero guno ku nteekateeka eno ya Gombe Education Service. Omukisa ogubeere kwagamba oli kibulina kubeere ku ttiimu yo yonna. Omukisa ogwo buleme okubava kaakano n'emirembe n'emirembe.